ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gyolabira COVID yeno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera ntukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year tuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping akatonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba ya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Bw'oba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo, webale ddala. Olunaku lwa leero ndi ne Samike. Samike musajja mulokole, Samike munnamawulire era Samike ng'omulokole mu perspective eyo mulese leero twogere ku basumba abavuddeyo direct ne bayingira politics. Simanyi oba mu nsi mwe tuli kikkirizibwa oba tekikkirizibwa, tugenda kuba tubiraba yo waayo bamala okweyungamu.
biki ebyo byolowooza oba bye bakoze ebireese okutyoboola eddiini zaabwe ez'enjawulo naddala singa abasazeewo oluusi nga tali ku sayidi ey'abantu abamugoberera. Ndi ne Sami, Sami nkwaniriza ssebo. Lugambo kya taata. Ndi bulungi. Obulamu busufu. Obulamu twebaza Mukama kuba bulamu. Ekyo kisinga kuba oba n'obulamu ebisigadde byonna biba bijja falling into place. Mbuuliza ku mulabi wa Focus TV ssebo. Alabi wa Focus TV atubabuuzaako nti muli muti eyo bwe yakedde n'ogenda okuyiiya tukusabira Mukama abeere ng'akuteeramu obwangu. Gwe yasigadde waka ng'olera engalo naye tujja kusabira Mukama akuteekemu mwoyo w'okutegeera. Nga yasigadde waka ng'alera engalo nga luli ekyokukola oba nga tayagala. Nga tayagala bwagazi. Waliwo abantu abamu nga bo balwala kuweebwa. Tamanyi kweyiyiza. Nga binaku atega lubatu. Ate nga si mulema, talina buzibu bwonna naye ali mu kutega kibatu. Ate nno waakusaba n'ogaana n'anyiiga nnyo ne weebuuza kati yazisaba. N'agamba Sami sikyamutegeera. We zimulemedde okufuna ate olowooza agenda n'enziyiya. Gwasaba we zikubulidde. Gwasaba obusabi. Ate olwofa abakeera tugenda okukola ku mulimu. So mbabuuzaako era ne mbagamba nti nja kusooka kukubiriza balokole bonna abali eyo nti bw'omala okusaba fuluma oyiye. Bw'omala okusaba wali fuluma ogenda okole. Oyiye. Baleme kudza mwoyo ku buli kintu. Because obulokole nga omulokole omwavu atawaana nnyo. Era abeera mu kateeba ak'okukola ebikolobero okuva ne ku ebyo byabadde akkiririzaamu. Tetuganye Bayibuli etugamba nti abagagga bajja kusanga nnyo obuzibu okuyingira eggulu lwasonga babeera ne sente zituma biki naye ate tekitegeeza mb'omwavu ng'ojja yingira automatically kubanga n'omwavu obwavu buleeta n'eggulu ndowooza eggulu teriyo waliwo omusumba yaŋŋamba manya omwavu taligenda mu ggulu. Anti kyenkugambye nti n'obwavu bulina empisa ze buleeta ezitali za Bwakatonda. Oba onyiiganyiiga entondo ziba nnyingi okitegeera oyinza n'ogigolola okuloga okitegeera evobeera mu kwemulugunya. Buli kaseera oba mu kwemulugunya buli kintu okiraba bulala. Exactly. Kati kyengezaako okulaga nti oyagala toyagala era ku makya saba genda oyiye era mmwe abakola ekyo mbassaamu ekitiibwa. Amiina. Sami taate mu kwanjula wali nkikonyeeko ne ŋŋamba nti Sami musajja mukkiriza era mulokole. Sami tuli mu kaseera ng'ensi yeetegekera okulonda 2026. Abakulembeze bangi abawera 8 abeesimbyewo era nga buli omu ali mu kufeffetta kalulu eyo gy'agenze. Wabula mu nsi yattu ey'enzikiriza abalokole bapasitors be tusinga okuwulira oba bali ennyo mu media bali nnyo mu limelight bavuddeyo ne balaga side. Era omusumba ng'asobola n'okudda katuuti n'agamba nti gundi ne gundi byemukola biki tebirina kukolebwa. Omuntu gwe tumanyi pulezidenti ali omu. Omuntu bw'ati alina ofuga eggwanga tusobola kufuga ggwanga ng'okola kino. Sami kwe kuleeta olunaku olwaleero tuwayeemu. Olowooza lwaki ebintu bino bigenda mu maaso bwe biti era abamu ne bavayo ne batuuka n'okugamba nti lwaki ate omusumba asaze adde kuba mulimu n'abakyuka leero n'ayogera kino enkyateerayo mu yennyini najja n'ayogera kiri. Lwaki bino bikolebwa era birekawa eddiini ey'obulokole? Ekisooka njala kutereeza mu bulokole si ddiini. Nzikiriza. Waliwo enjawulo. Okay. Waliwo enjawulo between ebintu ebyo ebibiri. Kakati
kantandike nga nkiwa musingi nkireete ekisookera ddala kinjala osooka otegeeza abantu tewali wekyali kiwandiikiddwa okugaana omulokole okwetaba mu leadership ku position yonna tewali wekimukugira tewali kiddemu tewali wonna wekyawandiikibwa nga bagaana omulokole yenna oba mbu nga bagaana omulokole mbugo kasofu oba omusumba oba miki mbugo obeere nga gwe ebyobusima bya bufuzi leadership tobiriimu ekyo kyekisookera ddala. However, wobeera ng'olina leadership position gy'olimu mu buweereza kitegeeza bantu bangi okuva mu nzikiriza mu bibiina ebyenjawulo abeetaba naawe mu bootwala kati awo wootakkirizibwa lwaki nti waliwo boogenda okwesitaza mu byeyogera kudda mu kyaki oli mu kuba kadingidi ka gundi olinamu abaagundi ate nga wandisuubidde Katonda yandibadde atugatta netuyingira kyaki temuli bya bufuzi okitegedde nti nga gwe omusumba sobola okubaako sayidi gy'owagira era nga bodde eno ebbali itizoka okuwagira kyoyagala n'okwesimbawo olyokke naye tobireeta mu kyaki kubanga kyaki si kifo kya byabufuzi ate wekibasooka gweoba ne leadership skill mu kyaki mbaoli musumba oli gundi woba osobola weewale okwesimbawo wadde tewali kikugaana tewali kikukugira naye oba osobola kyewale kubanga wonaaba oweesimbyewo ojja kubeera ne conflict of interest nti ne bw'onojja mu church era kali tekeebulizaayo kiza church oba ojjaba ojawuddemu please oli religious leader twesonyiwe igwe kyetukwetaagako ali mu position ye tukwetaagako kwogera mazima awo Sami amazima ewali obuzibu kuba Sami olina amazima go nange nina agange genzikiririzaamu ntwawule ddi amazima anti kaakati waliwo amazima agatakwekeka omuntu waba afudde tosobola kugamba nze mulaba mulamu okategedde waliwo amazima ag'enkukunala nga n'omwana omuto agalaba mugogereko woba osazeewo okwogera simaba kitandise bulungi bantegedde tewaliwo tteeka lyonna mu Bayibuli digaana muntu yenna nti mulokole kwegaana kwesimbawo naye wobeera mu leadership skill wobeera mu leadership position mu buweereza kirungi n'obyesonyiwa lwaki bootwala si ba kibiina kimu olinamu aba-FDC olina aba-NUP olina abaki olina aba-Communist Party obuteesittaza gusigala ku mirimu gya Mukama wabula gwe loolo gy'oba osigazza era gye babadde bajja bazannya kuva dda ebaddewo kuva dda ogera mazima gwe yogera byolaba naye ng'oyogera mazima don't sugarcoat because Katonda takwatagana na bulimba kale ate lwaki olimba poliisi ekuba abantu nojja ku katuuti enkya nogamba abantu bakyokoza poliisi oshegedde nojja n'otandika okulimba n'ofuuka naye munnabyabufuzi awo ewabeera obuzibu omusumba nojja katuuti
ne weefuula ate omwogezi wa poliisi awe wali obuzibu akatuuti ka Katonda tokafuula tokaleetako bya bufuzi kuba wooyimiridde watukuvu bw'oba oyogera ku byensi oba ku by'obufuzi yogera mazima ng'oba olabanga ekigenda mu maaso mu ggwanga birungi nnyo tewali buzibu ky'oba oyogera for accountability yo ogirina between you ne Katonda. Sami abantu bana bakugobera so okukkiriza amazima gano andi kyenkugambye nti waliwo amazima ag'enkunala omuntu afudde tosobola kujja tugamba nti yeebase fe omuntu mulaba afudde ate gwe oli katuuti oli mutugamba nti omusajja yeebase. Sami amazima gano malungi era geetaagisa naye waliwo Sami ate amazima era gagenda okufuukira ekizibu okugeza omuntu ng'alina omukulembeze gwawagira novaayo n'oyogera amazima mu nsi yattu Uganda saawa zino kikulabisanga gwa ali omukuopozinga obukulembeze obwo buba buliwo lwaki nti ebiseera ebisinga amazima gasobola okuyimirira mu position oyo naavuganya. Kakati nembuuza ekibuuzo ng'omusumba ojasalawo okulimba nti goddamu kyogamba kyalo tugamba nti olw'okubanga otidde bano abali mu buyinza at that time probably ng'olaba waliwo ebikyama ebigenda mu maaso ogenda kubishuga kooti ng'obinyirize ate olwo Katonda okusigala mu ate awo principles za Katonda ozireseewa kubanga oli musajja wa Katonda oli musumba kati olonzeewo bano noleka Katonda. Sami biki ebireetera abasumba bano okuva ku kiri kyogambye nti n'alaba amazima ge yandibadde ayogerako ate ne n'ayogerako banadda ku sayidi eri endala etali y'amazima biki olowooza ebireetedde embeera eno? Nedda kwagala kwegula ku bakulembeze abamu kitegeeza bavudde ku by'obwakatonda ne badda mu kwegula ku bantu kanneegule ku gundi njogere kino nze simanyi kintu kiri negendereza nnyo ensi za Afrika n'abasajja ababeera mu Katonda abaweereza ba Katonda batono nnyo bojja okuwulira nti Katonda yamuwadde revelation mbu president aliko taddako bonna bempulidde oli naavaayo n'agamba bannange nze nafunye okulabikirwa kuno president w'e Kenya taddako bonna bempulidde bonna ba mu nsi ki abasinga bonna president aliko omukulembeze aliko Katonda abaalaga gwayagala oba lwakuba nti teri bukulembeze butava eri Katonda kituufu naye ate okimanyi Daudi kabaka Daudi Katonda yali yamufukako dda amafuta ag'okubeera kabaka Sawulo yali kabaka Katonda n'amuggyako ekisa kye olw'ebyo bye yali akoze n'alonda Daudi addire Sawulo mu bigere. Kitegeeza ekiseera kyonoona kituuka ne kiggwaawo naye kyatwalira ebbanga Daudi eventual okutuula mu ntebe ye Sawulo yali waali wadde yakimuggyako ekisa Katonda n'akiteeka ku Daudi era ne Daudi n'ategeezebwa nti oweereddwa kino ne kino gwe kabaka Sawulo yazigala ku ntebe paka lwe yafa kyengezako okugamba nti wadde obukulembeze buva eri Katonda yes naye Katonda asooka okuggyako ekisa kye wadde okyali mu ntebe so ng'ate abaweereza yalonda dda omulala Sami ng'ate abaweereza ba Mukama Katonda bo buli oluvaayo nze mu Afrika yonna olaba ne ku Mugabe
omusajja yali ng'akuze ne speech zawaaziddamu waliwo era abasajja ba Katonda abagambanga Katonda atulaga yooyo Mukama Katonda atulaga kino ekisanja omusajja atulaga yooyo yatulimu okitegedde obuzibu bamukwegula ndooza kivudde wali wongambye nti okutya kweyo gavumenti nze nenkugamba nti nze gavumenti gye mmanyi eya Uganda eyagala nnyo amazima geeyagala bweyogera mazima tejja kukukwatako amazima gali kufuula oweddembe kati okujja ngo tugamba olonzeewo bano olonzeewo obutogera mazima noleka principles za Katonda zetulina otambulirako naye bukimanyi Sami nti abantu abasinga bonna anyway bavuddeyo nga boogera kiri kye tugambye ekyokubikkirirako yes mbalaba era ng'omusumba ajja infact mulimu abavuddeyo ne bagenda ne bakisussaamu ye n'ayogera naddala amannya mbalaba abamu balina ne muzikampu mwe bagwa olwedde boogera katuuti era nga bo tubamanyi nti ono waagundi ono waagundi ekyo lino kikyamu ekyo kikyamu kubanga awo oba oleesa ebya Kayisaali mu bya Katonda so nga ate ebya Kayisaali byandibadde bya Kayisaali n'ebya Katonda byandibadde bya Katonda okitegedde kyova olaba mu bino abakulembeze bano ne baba bagenze mu kusaba bino ebyokuŋŋaana oba katugeze mu Krismasi ki nga beesinkanye mu kyaki wadde baba tebeebuuza era ng'eno tebakwatagana mu bya Kayisaali ebya Katonda batuula na bonna olumu teri abyogera nako okitegedde so Sami so church yandibadde unifier okitegedde nga kyekifo buli muntu mwawulirira eddembe kebe nga sizoni ya byabufuzi ekyokubiri kyenyala okwogerako bali abakutukulembera womanyi na leadership position gy'olimu ebyobufuzi bireke naye ate ffe be batwala abakkiriza mu Katonda abalokole bannange mwetabe mu bya leadership beetabe mu by'obukulembeze because osanga we muneetabamu we tugenda okukomya okubeera n'abantu abali mu bifo ebisalawo nga tebaagala bya Katonda okategedde mugende mu bifo by'obukulembeze tewali kibagana mugende wesimbewo kuba chairman wesimbewo kuba kansala wesimbewo kuba MP leka n'abalokole bagambye omulokole waffe wuuli abalokole basomye qualifications muzirina ki ekibagana okugenda mu leadership positions aine tumala ne tukaaba tuvumirira enguzi tuvumirira kati ayinza okimalawo ye mulokole ya ssente tuvumirira buli kimu ani asinga omalawo ekyo oba omulokole kuba yayinza n'okubaamu akati agamba waayi naye ogera n'otunulira mu ba MP abalokole nabo nga beeveera bati batono n'otunula kati kuba president abeesimbyewo kuno waliwo omulokole kuba yaliko yatugamba yali mulokole naye n'abita aliko kasita yawuliramu nti webakuba ettama lino ate kyusa ne lino balikube n'agambye otabitegeera yagenda oyo weyagamba tugenda kola mu research tulabe oba mulimu omulokole simanyi mulokole simanyi ku bakulembeze bano omusumba ono wa BTM oba ye yamala n'ayitamu kwali yali yagala nali ndaba yagala balabika be bamu abakoma wali batayita bali munaana waliwo omulokole mulimu abatavuddeyo kubeera nga bali kwatula kati nga bolaba Joseph Kabuleeta nti ye twamumanya nti yayinako ne church biki yalina church bano abalala tebavu Kabuleeta si yakisinga engatto y'omukulu
bannange naye ku luno taliiko ku luno taliiko yaliko luli yaliko luli kati ku luno bano abasinga simanyi ddiini zaabwe kuvaayo nti mulwatu bwe ziri zitya naye tugenda kolakonaye wanupu mukatuliki wanupu mukatuliki owa Common Man's Party musajja mu Islam Kasibante simanyi waagwa naye nga wekirambikibwa nga bwali mmanya gera yandibadde ndoozi eno mu bakristaayo kyengezaako kulaga nti kakati bwe tuba nga tuba ne chance ezigenda mu bifo bino tusalirewo eggwanga lino abalokole muveeyo mwesimbawo mu bifo ne mugaana okwesimbawo lwaki ate after some time nga tudda mu kaaba bannange ebisiyaga tebiyita senga oli mu leadership skills ate tukaabana nnyo senga mukulembeze mulokole senga tetukaaba bino betuwoza sente zabbiddwa senga tetukaaba senga ebyo byagwawo enguzi eyitiridde mu ggwanga yes so nze kyensaba waliwo enjiri egenda mu maaso era ezza etambula ebbanga oba bantu balowooza nti ofuuka omulokole ebyeggwanga ng'obyesonyiwa current affairs ng'ozeesonyiwa tezikwatirako ddala tebikwatirako ddala ekyo kikyamu kuba ne bwova wali mu kifo ky'obuweereza mu church n'ofuluma eno politics yakufuga oba bwe bufuzi kubuulira okwesimbawo mu leadership positions byava dda King Solomon ebiseera tebayinanga ba president ni bakabaka byebamalanga byonna byebasalangawo oteyali politics bwali bukulembeze Daudi teyali politics irinayo kabaka so simanyi kintu gye kyava nti wobeera omulokole ebikwatagana n'ensi yo toyagala kumanya naye ate munnaye kankubuulire ebikwatagana n'ensi byedetermining embeera gy'obeeramu wano olwokubanga abalokole tebali mu leadership positions yensonga lwaki sente z'omusolo ziriibwa ensonga lwaki tukaaba omulokole nga tali mu leadership position eyo esalawo yensonga lwaki fees zirinnye tebatufaako kuba omulokole abafa ku bantu omulokole olw'okuba ntali mu leadership position eyo yensonga lwaki amateeka gayita agamu gayita gagira esimanyambo ate senga kati senga omulokole waali senga amateeka gayita dda okwambala obulungi okola biki senga eggwanga liri naye abalokole babyesambye ekyo kikyamu gwalina okubiviirako ddala ye gwalina leadership position muki nti oli musumba oli apooso oli profeti oyo sami tomukkiriza aba tewandyagadde ye ajimya sinze butamukkiriza naye oba ne conflict of interest kati obeera profeti nga gwe president katonda n'akuwaako obunnabbi nga bukugamba vaako ogenda kwegamba oveeko onaawuliza ekigambo kya katonda so a conflict of interest nti gobako leadership gundi position mwoli wali wakozesa eyakulonda eyakuwa ekirabo ekyo nsaba alaba Focus TV oba laba kilipu eno ogende mu comment section otubuulireko ku bakulembeze b'omanyi okuviira ddala ku bukulembeze bw'eggwanga okujja eno mu MP position jangu ba chairman LC5 paka eno bakansala tufune ku mannya ago tuyinza okuba nga tuli wano naye nga abantu gye bali njagala nnyo tulia wano awasalawo waggulu ifenna tumanya abasalawo ng'olina ngamba nti ono omulokole kale tuve mu byobululu si we kiri kati katugende ku kale kabinenti eriwo prime minister mulokole speaker mulokole president mulokole pozo omukyala ndaba olumu church agigendamu omukyala ayinza oba ye mulokole vice president mulokole tukka nno tuli mu bifo deputy speaker mulokole
kubifo bitano ebisalo tetulina. Sami abantu lema kubasalako mugambo omuntu asobola okuba yeeringa mulokole nedda omwana wakimbogerako sipiika ate si musango nejja sinkulaga nti ffe abalokole twesambye leadership position twandibadde ngaawo mu bifo ebitaano ebikulembera eggwanga muyinawo kweffe singa tetukaaba sipiika yagenda ne Vatican n'alambula Pope ye mu Katoliki teyeegaana kituufu nkugambye president ye yatugamba yali mulokole n'olwa mugamba n'alaba nga tajja bisobola kitegedde naye talina buzibu n'abalokole si we kiri yes ne nkugamba maama Janet ye ntera omulaba mu kyaki ayinza oba ye muki mulokole kitegedde ne nkugamba ani omulala omukulu Tayebwa tugenze ku deputy speaker era naye ayinza okuba either mu Katoliki oba mu Protestant oba ntegeera point yange then tulinawo vice era naye mpozi naye nze omulokole era senga twamulaba okitegedde so siri mu kugamba nti nno mbundi mu bigundi bya ddiini and what naye kyengezaako okulaga nti kyogamba ffe abalokole bino ebintu tetubisobola lwaki tunenya eggwanga okubeeramu ebintu ebirakalaka nga tusobola obyekwatiramu tusobola n'ogenda gwe kale gwe era ogaye bakole research ojja kwesanga bachairman abalokole tebawerana kale tugenze ku kyalo tuzzeeyo ku kyalo nga chairman ero si wano abakatoliki bajjudde kuba chairman awo ate Samira kankuyonekana akalala bozanya n'okusa kankuyonekana akalala sana mulimu ezikiriza nga yo bwatunula ku ballot paper bwati atikinga babe tafuddeeyo tayagala kumanya oba kiki nawulira mwami Sserwadde omusumba ng'agamba mbu nabo bagenda kulonda mu ki balokole tetunakiwakana ekujjako mukulu balimu ezo ye mulokole musajja mulokole naye kyengezaako kulaga nti abaana amakyaki ge basomesa abo ne baba ne sponsorship ne bagenda ewero ne basoma ne badda tebasobola kwesimbawo mu bifo bino balina qualification zonna ezibakkiriza okwesimbawo n'olwokubanga waliwo abasomesa egundi ebintu byebikaluti byabye baleeta mu kkanisa ebyo bwe buzibu adde Sami abantu bano abavuddeyo abakulembeze mu makanisa ate ne balaga ne interest nsonga ki ezesimba ezireetera okukola ekyo ekiriwa ekyokubeera nti amazima agamanyi anti nago ekwegula nakizizeemu dda nti kwegula oba probably n'okutya neze nakuga ebatiira bwereere kubayo gavumenti gye mmanyi terina buzibu n'amazima era bo baveeyo bogere nga mazima goyogera mazima owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 kwavuga omusajja wakana tukusuubiramu maki mazima ejjiiko beera ejjiiko era wonajja n'obulimba either abantu bagenda kwekyekingiramu bo bennyini oba waliwo boogenda okubuza oyogeddeko okucekinga ejjo waliwo interview gye twakoze ku Unique Media n'ogamba nti abaweereza mu kyaki mucekinge ku basumba bateeke in check
Ngambi wano nedda. Bayibuli etugamba tubeere n'omukazi omu. Lwaki oyita ayite eno? Lwaki mukkiriza omuntu oyo okudda katuuti n'ababuulira ekigambo? Mufulume ajje ku luno nga bakendedde. Olwo batakyuse. Okitegedde? Bw'akeera nga gospel gwayogera oba bintu byababuulira ddala. Adde. Abantu abo nga tayogera mazima mu checking mugambe kiki musumba nedda. Tuyiga okwesomera Bayibuli. Okitegedde? Tuyiga okutegeera ekigambo kigamba kitya. Lwaki adonsomera Bayibuli nga gy'olina Bayibuli gye nnina ewaka? N'otandika okunvunulira ebintu nga bw'oyagala bibeere nga obiteeka mu ango yo. Ate era ondeetere nange okugoberera. Gw'omusumba najja katuuti okumala tumulinze kuliisa mwoyo. Najja katuuti n'amala eddakiika 45 ali mu kampeyini. Kitemumugambako nti taata. Kino nedda. Ebyo tubadde tubuulira ku leediyo, tubirabye ku TV. Musumba wano nedda. Tubirabye ku TV. Wiiki yonna. Ku Sande tuzze kulyowa myoyo, tubuwe ekigambo kya Katonda. Naye abasajja bagenda okuwulira ekigambo kya Katonda ng'emyoyo gyawambye dda nga byabuulira tebikwata. Nga abantu ababikola tuna mu kyakiza olabawo change. Abantu abadde ku TV wiiki namba nga bagoberera balaba. Gwe nojja ate katuuti n'olyoka kuba opposite. Ate n'omwatta abasumba obeerabira ekintu kimu nti mu bantu be basumba waliwo ababasinga bye boogerako katuuti. Yes. Ekireese professor n'akola research buli kaseera. N'atuula. Ekireese omusawo n'atuula mu church. Ekireese looyo ono lwa nsonga biri abimanyi naye azze ku leadership eno gy'olina Katonda amafuta ge yakuteekako ag'ekigambo kyanonye talina wayinza kijja. Ate gotandise mugamba byamanyi byakusinga n'okutegeera nga sookulizoninga n'akukuba wali kati lwaki mweswaza? Nojja n'obulira ku byensi wefudde ebyensi naye ng'oli mu kulimba. Timukulimba. Amanyi n'obbala alika kano mukasalemu tukatwalewa. Gwe tubeera n'abasuma abo bafa ekintu eki wiiki eno ntulendize ntya. Batandise okukola akantu akantu nkakoze ntya kakyakatambula kakyakali ku ground era bimusanyusa nnyo. Kano mukasalemu ganda wange nze lwakati ze adde ebintu ebimu mbitunuulira manyi n'osigalawo n'obireka n'obiraba bulabi. Abasumba ekizibu kye balina kati ffe tulabaleeta naye bo bali mutukakasa nti eyo bbi. Teri kintu kizibu ng'ekyo. N'akwesibako nakakasa nti eno bbi. Oli mu kulaba bbi eno leeta bbi naye ng'akulaga ate nga naye akimanyi naye olw'okubeera alina interests ez'enjawulo nga musajja tukyalina okukola. So kati kankoye example. Nyinawo omusumba omu gwe mumanyaawo omwaka guli oguwedde bamulemesa okutegeka okusaba okw'omwaka nga guggwako. Obambu alina bye yayogerako mu kyakya awo simanyi. N'alyoka ayogera ebigambo weebiti. Olw'okuba kituuse ku ye. Yes. Kati ku luno namulabye ate ayogera birala nnyo. Kanya ngamba abaana banaleeta few moments leeta. Ate babusala abaana bali ku TikTok okwo basala obuntu. Kuba omusumba olina kuba nga tulya kigambo kyo teweerya ntamwa. Kyekisa kyogambye nti bw'oyogera amazima. Nze gavumenti osigalanga tekuyinaako buzibu. Era abo beekwata baba balimba mbalaba. Sami nina abantu bendaba kiri kyogambye ekyo nga amazima gabafudde. Simanyi banzemba oba bo bagalabye bulala nga mazima gabatadde mabega mitayimbwa nga mazima oba gabasimazima tegaba mazima tekisoboka. Nga bani abasibye emega emitayimbwa sikusiba nga ani abasibye gavumenti eriwa
mazima mazima ago tegaba mazima abasumba bana abavuddeyo ne bakola ebyo bakola kirekawo ekkanisa oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibaddewo amazima ogamanyi naye n'otagoogerako ekituufu okimanyi naye n'otakiwa mu bantu kirekawo ekkanisa at the end of the day kanisa eba esigaza linnya nti awo wakuŋŋaanirawo bantu omanyi kankubuulire ekkanisa jukira naga ekkanisa yeggwe yes naye ebidefining ekkanisa nti eyo kanisa ya Katonda ekkanisa mu Luganda kyeki I mean a church mu Luganda lwennyini ki ekyachi ye kanisa ekuŋŋaaniro abantu we bakuŋŋaanira okusinza aha kati kyosinza byosinza bye byawukana yes kubanga waliwo abayinza okukuŋŋaanira wali okusinza bo nga bali mu mayembe gaabwe waliwo abayinza okukuŋŋaanira wali okusinza bo nga bali mu Allah waabwe so kiri yes kakati ekifuula nti awo basinzizaawo Katonda eyatonda eggulu n'ensi eyafa n'azuukira eyatonda nze Sami gwe simanyi yakutonda woomwegaana ekyegedde nze eyantonda eyammanya nga nkyali mu lubuto lwa mmange kammaleyo pointi yange kammaleyo ekigirambw awo gwe basinza yoyo atatuusa kigambo kammaleyo pointi ati ngamba kali kajjeewo kati ngenda kuva ku mulamwa Sami ulira tungenda nze kujjukiza naye kali eri kajjeeyo kubakala aliwo ke ngambye ani agamba nti namwega anti muno oliwe twase mukola program nagamba kama yebaziwe nonga neno bamubuulizaayo kitegeeza goinawo womubuuliza ne wotamubuuliza Sami kakati kammaleyo pointi yange newe kibanga oyo gwenzikiririzaamu gwe musinza then tuyina awe mukuŋŋaanidde tuyina kufollowinga Bible wetibanga Bible twagivaako musinza kirala omusumba ono abalimba temusinza Katonda maybe nga alina Katonda we bwe mubanga bwe mukuŋŋaanidde kyemusinza kikontana ne Bible temusinza Katonda musobola okuba nga musinza Katonda wa musumba gwe tobawulira abo we beetuma mbu Katonda waawo naakola waawo era wovaawo ne tabaayo neffe gwe tusinza era kikukakatako n'okumunoonyanga ffe gwe tusinza seetaga agenda awo buli wendi ne wano kati Katonda ki gwe basinza w'otandika okubanga pasita toyogera mazima Bible wagivaako omusuma bodda katuuti n'obuulira ekintu nga n'omwana omuto akiraba ddala gy'olimba Katonda si waffe tetugambye tusinza Katonda olina Katonda w'omulala naye soono ko waliwo small god o ne god kati ffe waffe gwe tumanyi si gwe oba osinza wanze ada njogera ebintu byange nolowooza nti no ngezaako okwagala okutegeera ntegeera tewali kizibu awo naawe oyagala kwefuulamu tolaba mazima kikyenjogedde ekizibu awo kubanga waliwo Sami ebintu nze byendaba mu ggwanga lyattu Uganda nga waliwo omuntu w'alina okutuuka ng'ayogera ekintu naye ng'alina kusigaza kifo anti kati kyekyo aba avudde ku Katonda oli kyetukugambye oyinza okuba gweolina Katonda wo gw'osinza gwosobola okugamba nti muli Bayisiraamu mukuŋŋaanye muli mu kusaba mu kusaala Allah naye ate nga musoma Bible era nituvayo ne tugamba Abayisiraamu bali mu kusaala tekisoboka wadde muba mwambadde nga bo wadde muba mubafaananye ne muba temusinza Allah waabwe muba ku kirala so amakyaki mangi nnyo agali mu Uganda muno nga gafaanira ddala nga kyaki
era abantu era ng'omuntu bw'agayita wagamba yo church yawe n'ebikolebwayo bifaananga ebya church yennyini weeyina okuba basinza batendereza bapulira ekigambo naye nga tebali ku Katonda waffe nga tebali kuona era nze ndaba olumu obeesibako nengamba abasajja baveeko kubanga gwe Katonda gweyogerako si gwe baliko gwe bagambako gwe baliko tuyinza obeesibako nga bo Katonda gwe bategeeza mulabe gwe bagambako gwe baliko Katonda alimba omuntu avayo n'alimba ddala mu nsi nange eraba naye nga kakasa ali ku bwa Katonda. Sami, bino bireka ekkanisa esaanyeewo. Kati ze manyi kati ndi nnyo ku baki ku bagoberezi bali sinagamba eriwe twali tukola program tikyabafaako nnyo bamanyi kye bakola. Omusajja ajja n'ayimba olima n'agamba mu kifo kiri wenna musisinkana mu kifo kiri okyegedde alaga oyasinkanira Katonda mu kifo kiri yalakulaga mu bibakola babitegeera buli kamu jaga nkuwayoka buli wenajja nkuwayoka ekizampa kalagamba no bakola bibategeera najja mu limbo lwa n'atugamba bino nabijjidde ddala mukamwa kaani Katonda. After some time musala n'atugamba ye yeewuunya abalaba Katonda. Era Sami ne musuboleka omukautinga yagamba Katonda ye tamulabangako tayogerangako naye wabula ebinene n'ebyamagero n'ebiki byakola abirabyeko yali statement ya musumbo Jimalayo. Sami wakitaputa otya nyinza okubeera nga ye kyategeeza kanki kugambe kale naye kala tegerera nze ere mmanyi ulira kanki kugambe gongambe kitegeeza kikale mu ndowooza inze emyaka gyembedde mu Katonda simulabangako simusisinkanangako soogerangako naye wabula ebyamagero byakola ebinene byakola n'amaanyi ge ngalabyeko ntemera etegeeza ki statement eyo kati kunze Lemani omuntu wa bulijjo musajja wa Mukama Katonda ategeera nti ategeezezza kino ki Katonda tamulabangako maaso ku maaso ng'omwana w'omuntu omu wavayo n'agamba nti nasisinkanye omuntu wali ne wali nti Sami wali abakulu abadze mu kamera ne batugamba nze namulabako nagenda mu ggulu ne twogerako naye nze ndowooza statement ye yali ayagala kutangaaza kino nti tomulaba physically nga bugamba ndaba Chris ne tunyumya asobola okujjira mu mwoyo asobola okujjira wajjo batomulabye osobola mulaba mu mwoyo kati musajja Mukama kyatambaayo kulambula ate mu kifo kiri mwenna kusisinkana ye yali ategeeza kya Sami kiri kisembyeyo ategeeza ku kyakuno okusisinkana abantu kye bali mu kugeza okudiisa abantu nalaba Katonda maaso gange ekyo kimenyewo teri awuddiisa anti kyeŋŋamba abantu abavudde ne bawa obujulizi obwo obulimba kati yayagala omusajja wa Mukama Katonda kyeyayagala okutangaaza nti tekisoboka kusisinkana nga bwesinkanye Chris wabula mu mwoyo kisoboka. Lwaki omwogerera yayina tayimu yonna ekinnyonnyola nga wookinnyonnyodde omukulu nja mukya lwaki omutegeerera message ni gyokootinga ate saala genda mu argument nja genda omukulu mukyaze ayongere okulambula kiki yali ategeeza mu bulambulufu kubanga tuli mu nsi eya social media ng'abantu basalamu obuntu anti nze nakalaba nga tekaggwayo kyola we baali batandisa waliwo batandisa omuvuma simanya we yagambira nti ife abalokole tetulina buzibu ku Mariya tosobola kwagala tosobola kugamba nti oyagala nnyo omwana nga mama etokola ki nga tomwagala okyegedde we nakalaba nanoonya gundi yonna nenjiraba ne mutegeera era nze omu ku baagenda mu kamera ne mu defending nti
temuvuma musajja omusajja yabadde ategeeza nti wali basalamu akatono n'ojanjingira kwako siriwe ntyo munnange mundaba kantu era we nakalaba abakatemi naddayo olabe ddala musajja wa Mukama ono yabadde ategeeza ki kati nze kyesaamanya nti omusajja wa Mukama alina ba spokesperson ba adde mu byatamaze eyo bajja ne babimwogerera mulimu ogumpadde muganda ate okoze eki nze nalaba program nalaba service omukulu nja mukyalirako otegedde ayongere okutangaaza kati either nyiza omuwa benefit of doubt wanakkiriza nti maybe kyayagala okujjayo si engeri gye kyavaayo yes nti awo nyiza okiwuliriza waliwo sami byonnyonnyola n'otula n'ogamba oba ontegedde kati nga kati wakinyonyola waatyo muwuliriza naye wotandika nga wonnyonnyodde mbu okubirira oti mbu ate mu mwoyo kubanga owa katonda tewaliiwo yali awadde ku bunabbi wati yali awadde ku bujulizi njalaba bumpe nti natuula ne katonda wano taliiyo mbunga bwetudde ne adde taliiyo era bonna eba bakuwa obujulizi of course walabawo ate bannafa nenzuukira ne bagamba nti baatuula ne katonda ne bamulaba womalayo emboozi yaabwe natuuse mbu ne bamulaba natuuka mu ggulu ne bannyaniriza kati kyogeza okugamba omusumba yali akiwakana bwe tekisoboka tubikule bayibuli adde yali akiwakanya tekisoboka Sami omukulu ayinza okuba nga alina ensonga ze era nga bwenkugambye nti kiba kisaana nnyo anti kyola nkugambye ne ku sayidi eyiye kyolaba nkugambye anti sayidi ye twagifuna yeri gye yayogera naye tuyinza kyolaba nkugambye nti senga avaayo n'agamba yani tabi gy'onaakola ki waavaayo n'agamba abantu banfuna bubi nali ntegeeza kino simulinaako buzibu naye mu statement ze yakola zikontana ne byajjanga atugamba mu nnyimba ze kakati gojja n'ongamba ebintu nabijjidde ddala mu kamwa ka Mukama Katonda ate nojja n'ogamba nti toyogerako naye kati akamwa kaali kakola kikaali kalya n'alyoka abijja mu kamwa oba yayogera so womulaba mumbuliza omugambe nze nno simulinaako buzibu mwagala nnyo musajja wange oyo Sami nga tuddayo wali ekkanisa esaanawo ne tesaanawo mbulokwa tebamanyi bagisaanyawo bamanyi benyi bwe mutwalanga baliidaazi bammwe bwebasumba baki ekyaki bali mugisaanyawo nga bamanyi si mu butamanya bagamanyi n'olw'ensonga zaabwe ziri pasono bo bagenda mu maaso bwe mbeera nga nze omwana wange owa P1 for example akimanyi tobbanga tolimbanga toyendanga ate gwe omuzumba tokimanyi mbu tolimbanga ate kankubuulire epipa y'amata ettondo liba ery'omunnyo nerigatta gonna so kasita okwata amata n'ogatonyezaamu ettondo ly'omunnyo gaba mafu so gwe kyomanya kyaki ezisinga amata gaafa abakulu baddira amata gaabwe ne bakuŋŋaanyiza ebbanga okujjuza epipa saazo gaafa kyoyange tobamalirako budde ate bo baagakeberako baamanya nti gaafa kati bali awo bawuddiisa bantu Sami obubaka buli ki eri zino endiga era nkiddamu nga wenjogera ku Unique Media endiga kwetegeerera oleme kuwugguusibwa bantu Sami tuba tugenda kuddayo mu makuŋŋaaniro tutandika okwetegeerera anti amakuŋŋaaniro olaba wano tuli bameka wano basatu tusobola okuŋŋaana bulaki okuŋŋaana ne bootategeera bwolaba nga omuntu avudde ku nnono ze ezo bayibuli gy'omanyi kuŋŋaane nyina mukwano gwange
in fact ndiyayogerako nange mabegawo ng'alina omusumba gwayagala mukwasaganye naye ne Bo Church nabo bazivaako sigamba nti muve mu makanisa osanga naye bw'olabanga omusumba wo beeramu naye olabanga omusumba wo atagadde avudde ku mulamwa nekyo okulaba omusumba nti avudde ku mulamwa omanyi oyinza kirabira ng'omanye amazima ng'ekigambo kyesomera naye obeera ntokyesomera obaddufe kyebagamba kyonna bakutwala butwazi exactly bakulula bukuluzi Sami okuleka ng'olina akatalekeka naye mbanze ndowoozaamu nti akatalekeka abalokole mwabasobola mutandike okwenyigira mu leadership positions zino muzibeeremu muveeyo mugende ku chairman C1 mugende ku kansala mugende ku meya mugende ku RDC mugende ku buki gwe kitegeeza nti mwina president mulokole buli Sunday mumanyi wasabira waliwo eba tebigenda kuyita mu ggwanga lino ngo mulokole abitereezezza ate abagundi yatukwatamu waliwo yatukwatamu wano naye ndoozi ali abulako kuleeta sharia lo kuba ye yali akirina kati nammwe abalokole mulwane nnyo muteekeyo omuntu owammwe mulabe ebintu ebigenda obyekolere ebyo emboozi eyo gye babanyumiza simanya obeera mu bulokole simanya biki nedda obeera mu bulokole ogula sukaali onywa amafuta motoka osomesa omwana oyita ku nguudo zezimu ng'okimanyi nti education ennungi kati eri mu kakadde kudda waggulu kati bameka abasobola akakadde singa tufunayo mulokole waggulu eri asobola okutegeera ebintu bino byonna era gwe saba nnyo obeereko ng'ofugibwako omulokole ojja kakasi kama Katonda atuyambe tufuneyo omulokole nga ye pulezidenti nkutadde ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.